Uno omukazi omutemu eyatta omwana wa mukazi munne Nambiru Hajala n'amusuula mu ddungu lye Saudi Arabia ng'amulanga nti yamubbira omusajja akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo bad braka naye muyina maaso awo era nga ne pasita eyavaayo munange n'awuddiisa endiga n'azigamba ebigambo ebitakwatagana olunaku lw'ejjo poliisi yamukutte era nga wenjogeera atemeza amabega wa mitaayimbwa kuba omunaku tekya era nga n'omusajja yuno yayamba omukyala munange mukyala musirikale eyamufuukira akabasa era nga bwenjogeera saawa zino ataaja yamusibisa n'ebintu bye byonna n'abitwala mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muri bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo n'omugimpe like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sofia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olimesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sofia News Extra nyongera okusabirako mwena abalwadde abakosefu ntisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka mukubireko agenda kulombera edduwa ogenda kutereera bulungi munange emabega kaawo navayo nembaleetera ku katambi ka pasita ono ng'awuddiisa endiga ng'azigamba nti gwayagala okugaggawala anoonya omwana ogamba yayogera ebintu bingi nnyo wamma nebitwewuunyisa nnyo ne tugamba ono pasita aliko ekikyamu ku mutwe ng'agamba nti bagenda kumala mu kibira emyezi ena naye nga abakazi abasajja nga tebali mu mpale wabula nga bali mu vesti kino ekyo tuno kyatambulira ddala nekituuka ku b'amateeka era olunaku lw'ejjo poliisi yamukutte ngenda sooka mbatereko akatambi ako akaaviiriddeko ono pasita okumukwata akatambi k'obuseego nayinza n'okuba nga musamize naye nga yeerimbika mu kiti ky'abapasita omusajja wuuyo bamutwala omusumba Ssenyonjo va mu busibe olwabiri byayogera ebyokutwala abantu mu kibira kumala emyezi ena tebalya tebanywa ng'ate bali bwereera amabeere gali weeru abasajja teri kubeera mu mpale bamututte omusumba Ssenyonjo baba bapoliisi basazeeko ofiisi ye ne bamuyoola ne bamutwala kuba nti obudde bwakiro temujja kulaba bulungi naye nga wuuyo bamutwala omusumba Ssenyonjo va mu busibe wuuyo agenda bamutwala leero si waakusula wuwe agenda kusula komera wuuyo bamututte bamutwala bannaaye omusumba Ssenyonjo va mu busibe wuuyo agenda bamutwala abasumba bamuwaabidde olw'ebyo byebadde biyitingana mu social media. Poliisi emaze pasita eyavaayo n'ayogera ebintu eby'obuswavu munange yamukutte era yasuze mabega wa mitaayimbwa omusajja yayogera ebintu ng'oyinza ogamba alina ekimulinnye onoonya luzaalo simanyi oyagala ssente ati simanyi bikimugye mumale emyezi ena nga muli mu vesti temwambadde empale bannange musajja gwe kale nze ndi musanyufu osanga n'abaala abadde balina endowooza bwetyo bayinza okutya olwakino ekikolwa poliisi kyekoze ate era bamukwatire eddala kale bwe tweyongerayo ne bad braka munange nno nyongera obategeeza okuva weyafuna omukazi bandi omuto munange bad braka yakyuka ekitegeeza abantu bano boolaba nga beesuulamu akalogo jjo balina eddalu adde naddeeri tatereera abeera abulamu kintu kimu kyokka laavu naye singa afuna omusajja ategeera munange ayinza okutereera kubanga bad braka nga yali ali bulala naye munange yatereera asobola n'okumala omwezi mulamba nga temutegedde nti oba gyali wabula nga gyali ng'abika mwana mulenzi kale bwe tweyongerayo n'amawulire ag'ennaku agaliwo aga mwana muwala Nambiru Hajala ono nga yafudde era nga kigambibwa nti maama Kiyumba gye yali yatolokera munnange yatubwakera ku makya n'amuteebereza nti akwana bbaawe omusajja gwe yafunira eyo e Saudi Arabia era ebyaddirira omwana muwala n'amutta n'amutwala mu ttale olyolaba n'amusuula eyo maaso awo ngenda kubaterako akatambi ng'abambi Abannayuganda bakoze ekisoboka kyonna obabitegedde ne bagenda ne bamulumiriza kwe kusalawo n'abatwala eyo mu ddungu ery'abawalabu naye nga mwana muwala yamutta n'amusuula eyo n'ekyendabye ery'eddungu bannaye nga battirayo abantu omanyi waliyo obuwanga busekeritoni bw'abantu obuwangwa bw'abantu buli eri abatannaba kugwera bulungi abasigaza omutwe ebisambi by'abantu so gwe wena munaye ng'olina omuntu we yakubulako ng'ali Saudi Arabia munange manya bamusuula eyo mu ddungu kuba baaba ebiri eri bitiisa ndabika n'akatambi n'empulira nga nti anokukamalako kubanga bannange abaana b'abandi bafiira eno abatalina musango omuntu amunyizaamu katono ng'amutwala amukasuka mu ddungu kati ng'ono mazima ddala Nambiru Hajala omukazi maama Kiyumba natta mukazi munne olw'omusajja
ate nga bw'atyo n'omunnange omukazi kyokka nga Munnayuganda bwe yatemudde Munnayuganda munne ng'ateeberezebwa nti munnange amukwanira omusajja bannange nno amutte ng'abirinako obukakafu ne jasi yatuyagwakeera ku makya n'ateebereza omwana w'abandi n'amusaanyaawo n'amutwala mu ddungu nga woolabye ne bannange abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Netaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munange bwe tweyongerayo n'omwami ono gw'olaba ono nno akaaba amaziga amayitirivu ennyo era nga bambi yeetaaga obuyambi bwammwe. Ono nno gw'olaba ayina omukyala gwe yayamba. Ebintu by'ensi eno bizibu. Oyamba omuntu ekifo ky'okukwebaza akusasula mu bubi. Ate omuntu wajjewuwo ng'akaaba ng'ayagala omuyambi oluusi n'otamuyamba ate era akuvuma mutima mubi sinakiri n'okuloga. Kati omwami ono ayina omukyala gwe yayamba ngenda kuteerako kano akatambi owulire okuyamba bwe kutuusizza omwami era nga buno obudde w'omulabira asaba buyambi takyalina wakusula talina wakubeera nga byava mu kuyamba. Mbeebaza n'okuba nti mungoberedde okumala ebbanga eddene bwe lityo. Naye baganda bange ne mikwano gyange mwenna abandaba koze vidiyo eno nga nyina ennaku n'ennyiike nze ng'omuntu. Mu bulamu bwange ntuuse ku kisenge era ntuuse okulemererwa olw'ensonga nti ndi musajja mubazzi era nyina workshop yange. Emyaka gyonna egy'emabega mbadde nkola era workshop yange eri registered era mbadde nkolera ddala bulungi. Mbadde mpeereza NGOs ezisukka mu emu emyaka egy'emabega kubanga nze nzaalibwa Buganda nga bwe nabagamba naye nkolera eno mu Kiryandongo district. Mu Kiryandongo district twalinamu ebitongole bya NGOs ebibadde birabirira baliifujji era ebitongole ebyo bibadde bimpaniridde nnyo nga bimpa emirimu. Naye obuzibu bwe bwajjira buntuukako mu oluvannyuma lwa COVID kubanga COVID bwe yajja ebitongole ebyo byayimirira naye banga byali tebikyasobola kutambuza mirimu gyabyo. Nze bye byali binyimirizaawo neesobola era nayina akawunti yange ne kampuni yange nali nagiregistaringa emabega emyaka 10. Naye muganda wange wenjogerera olwaleero natuuka mu buzibu oluvannyuma lwa COVID. Nagenda ne neewola ssente zaali ntonotono bwe bamanerenda nga nsuubira nti abasajja abo bano COVID bw'anaaba awedde nazeewola omwaka gwa 2022 nga guggwako. Omwaka gwa 2022 gwonna abasajja ba NGOs tebaddamu kutuwa mirimu. Ne tubeera nga nsanze obuzibu obutagambika. Mu mbeera eyo natambula nga nkola mpola obulimu bwe nali nsobola naye natuuka ne nnemererwa. Mba nkyali awo nawabaawo omukyala omu eyajja n'antuukirira nga ayina ennaku ye. Omukyala oyo yali nnamwandu era nga ngamba nti bbawe yali wa poliisi. Omukyala oyo yali atambula n'ekifaananyi n'antuukako ku workshop yange n'aŋŋamba nti yalina abaana nga bba yamuleka mu kayumba katono ate nga akayumba ako mubutono bwako ng'alina abaana bangi nga tebasobola kujyamu. N'ambuuza akatanda ka ddeeka kuba yansanga nga nyinawo obutanda bwa ddeeka bwe nali nkola ku workshop yange. Omukyala oyo mu kunnyonnyola namubuulira ssente ng'akatanda ako kagula $37 n'aŋŋamba taziweza. Nanneegayirira nga mu bulamu bwe ayina $10,000 nemugamba tesobola kugula katanda ka ddeeka. Kati mu kunnyonnyola ennyo n'aŋŋamba eka nnyinayo embaawo. Mukunga nti eka alinayo embaawo
namugamba zireete naŋŋamba embaawo zigenda kuba mmeka namugamba embaawo oba yagala akatanda kaddeeka kali simple kajja kumalawo pieces 10 eza 6x2 47 omukyalo oyo bambi nze saamanya nti yali anzigiridde nga kizibu akwata embaawo azireeta ne musaba siringi emitwalo 4 ez'okukola akatanda ako omukyalo oyo bwe musaba emitwalo 4 yakwata emitwalo 4 mu 1200 n'azimpa n'agenda musajja munnange muganda wange ndaba nakola akatanda naye akatanda kanfuukira akatanda omukyala bwe yajja yayagala atwale ekitanda kyange kya mitwalo 3 nti kuba yampadde embaawo nemunyonyola ne mugamba akatandako nakakoze weekali naye munnange omukyala yanfuukira omuteego okukakkana nga yogayoga nga bantuusiza ku poliisi eyabwe yali town council mu kunnyonnyola bantuuza osi yennyininyini osi saidi ye yannona gwali mwezi gwa 8 omwaka 2023 osi bwannona ne munnyonnyola ne mulaga ne mugamba nsanze akatanda ke ndiko kenkola akati n'ayita munne eyali assistant we n'ajja ne mbannyonnyola ne baŋŋamba kale genda okaleete musajja munnange nsituka nziruka okuva wenkolera okutuuka ku poliisi waliwo ka distance katonotono nadduka ne ŋŋenda ne nkwata akatanda ekyemabega n'eky'omu maaso bye nasobola okusitula ne mbitwala olwabituusa ku poliisi banzigyamu ngatto oluvannyuma lw'okunzigyamu engatto nga ndowooza byakusaaga yogayoga paka mu kkooti baŋŋaana nagezaako okusaba beyiro n'okunnyonnyola omulamuzi biki byonna ebyaliwo njogera nga ntya Katonda omulamuzi yansindika ku purizoni ekididima purizoni eyo esangibwa mu Kiryandongo district ekigumba bagiyita kididima prison farm mu prison farm omwo nabeereramu ddala okumala ebbanga abantu bajja ne bagezaako okuneeyimirira okumala emirundi 3 omulamuzi yagaana abantu bange abaali bagezaako okunnyamba baatuuka ne beremererwa nkubuulira nga ntya Katonda nasibwa okumala emyezi 8 nga ndi mu kkomera kuba bansiba okuva mu gw'omunaana okutuuka omwezi ogwokusatu 2024 ng'ennaku z'omwezi 6 naye mu budde obwo twawoza era omukyala yasobola okuleeta abajulizi yaleeta omwami omu eyajjanga omujulizi n'agamba nti amazima yali tamanyi naye ekyankuba ennaku n'ekyantuusa wano era ekintuusiza okukubira olumalanga guno omulamuzi byonna bye twawoza yabyefuulira mu kitinga mbazzi nansingisa omusango nti nabba sente z'omukyala sente z'omukyala ze yampa emitwalo 4 omulamuzi yazifuula n'agifuula mitwalo 46 era n'aŋŋamba nkomewo nzisasule naye nga anfudde convict ne musaba ampe ekiraga nti mbadde musibe yagaano kimpa naye ate nga anfudde omuntu abadde amazeeko obusibe naye atayina wadde kyogenda kulaga abantu nti munnange obadde musibe nabeera ng'omusango gwe bagobye naye ate nga kyamazima yanfuula convict era mu biwandiiko bye yaŋŋamba ndibande convicted era n'aŋŋamba nkomewo nsasule musajja munnange nkubuulya amazima sente saasasula era nga ninda ndabe ekiddako naye kikye nasanga nagenda okudda okutuuka ku kkolero lyange we nali nkolera nga ebintu byonna bye naleka mu workshop nga byanyagibwa nga temuliimu wadde akabaawo naye nga nalinamu ebintu byange ebyali bikunukkiriza mu bukadde 6 mu kuvannyuma w'okuyita mu sikandi eyo nasigala nga ndi ku 0 jjukira nali nkolera NGOs nali sikyasobola kukola okuva ku olwo okutuuka olwaleero landlord simusasulanga naye olw'okuba mbadde mu workshop eyo kifo ekyo nkikoleddemu emyaka egisukka mu 10 omusajja oyo ambeeredde bwakisa n'essaawa za leero abadde tannaba kutuusa ku ngoba naye atuuse walemerererwa era ndi mu lusuubo siyina sente zikola bammanja manerenda mmanja sente ze era nasingayo national ID yange naye tutuuse mu ssaawa ya kulonda siyina sente wadde zimusasula wenkolera bammanja ne wensula bammanja kubanga eno gyendi ndi ku ggwanga n'abaana bange tebakyasoma wensinziira awo nenkubira omulanga gwe munnanga ndaba era angoberera
bw'obanga olina ekisa nkwegayirira mutima omulungi nkusaba busabi maama wange taata wange mwana wange muganda wange kojja konna k'osobola okunnyamba okansuule sigamba nti ndi mufere naye nkubuulira amazima nali musajja eyali yeesobola era nalina akawunti yange kwe banteekeranga ssente kuba NGOs tezisobola kuwa ssente nga tolina akawunti nakwatanga contract nga neesobola naye essaawa eno nkubuulira nga ntya Katonda sikyasobola wadde okwenyimirizaawo ng'omuntu nze nalina akawunti yange mu banka eyitibwa Financial Trust Bank era akawunti yange yali ku ddaala erya Kamanso kuba teyali ya saving wabula yali ya Kamanso era bansasulirangako nze nga kumpi buli mwezi kumpi buli mwaka nga bampeerako ssente nga ssente ze bampeerako nga ziva mu cheque nakoleranga Save the Children nakolerako World Food Program n'ebitongole NGOs endala nyingi naye essaawa zino njogera nga ntya Katonda ndi mu kaseera kazibu ndi mu mbeera ya bwerende sina kyentya sina kyenkola sizze wano kukaabira nti oba nkukaabirira nti osaasire naye nkusaba onsaasire kyenkubuulira kyekiri wansi w'entobo y'omutima gwange nkwegayirira gwe mukadde wange asobola okunkwatira ekisa asobola okunnyamba ontaase kuba nali musajja yali ayisobola nali nsobola okwekolera naye kati ndi ku zero sikyasobola kuyimirirawo neeyansibisa ne bw'oba oyagala kulaba fayiro eyo gyeri ekiryandongo era nze okuva mu kkomera omusajja yamala kuva luzira najja ng'alambula amakomera era naye asobola okumbeerera omujulizi senga abalabye vidiyo eno ye yajja n'atusanga ekididima nga ne mu kkooti tebakyatutwala wabula batusibidde omwo n'atuyamba buyambi n'alagira osi n'alyoka atwala mu kkomera ne tulyoka tuteebwa naye kubuulira ebyo byonna byonna sibyogera nti lwaki naye bw'oba oyagala kukakasa mazima ennamba yange gyeri ekididima n'abasibe nabeera nabo nawe bali nebyenjogera njogera mazima naye njagala okusaba bw'oba osobola okunnyamba naye nga nabagambye okubateerako akatambi ka pasita gwe wenna ataakalaba kuba nakaleeta wano nenkabalaga akamuviiriddeko obuzibu okumusibya yali awabya abantu naye ng'alabika yali ayisaawo bibye si pasita kuba pasita simuteebereza kwogera bino ebintu ng'ono omwami bye yali ayogera akatambi kakano kino kirango. It's an announcement. Ababadde tebazaala, Those who are barren, ababadde baadiba, those who are desolated, abaagala obufumbo, those who want marriages, abaagala ssente, those who want money, abakola emirimu nga tegijja, those who are not progressing in their abaliko work, amalogo, those who have witchcraft on them, abaliko ebizibu ebyenjawulo. those who have different problems. Ntegese ekiseera Prepare the moment ekya Katonda okubasumulula. of God delivering you. Tugenda kubeera mu maaso ga Mukama We are going to be before the Lord. mu nsiko wali emmanju mu kibira, Hey, in the bush behind in the forest, naye tugenda kumalawo emyezi 4. but we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vesti, Everyone should come putting on a oba vest. mukazi oba musajja, Whether man or woman, oteekwa kugira mu you vesti. should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega, Don't put on a bra. toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Yambala vesti oba oli musajja Put oba on oli a vest mukazi. whether you're man or woman. Oyambale n'empale naye eteekwa okuba nga tetuuka wansi, You put on a short, doesn't eteekwa stretch kuba ya the 3/4. You put on a 3/4 short. Toteekamu underwear. Don't even put in an underwear Toteekamu inside. nika. Don't put in the knicker inside. Tugenda mala emyezi We 4 are going to spend 4 months awo mu kibira. in the forest. Myezi 4 4 months. teri kulya, No eating, teri kunywa, no drinking. teri kwambala kukyusa You ngoye, shouldn't change your teri kumwa clothes. kyenyi, You shouldn't even shave your teri kusala You nviiri, don't cut off your teri hair. kusenya. You shouldn't brush. Bw'onoomalako ebbanga